Mbakulisayo nnyo mukummuloko n'embebaza okwekumira ku program ensimbi n'emirimu. Bwe twogera ku mannya ga program ensimbi n'emirimu tetuyinza kubuusa maaso kigambo ekyo eky'ensimbi olw'ensonga nti ze zitambuza business oba mu lufuutifuuti gwe bayita omusaayi gwa business okusinziira ku bakugu mu luuyi olwo. Ekyebuuzibwa, biki by'osobola okukola okwekumira ku ssente ezo? Oba nsobi ki z'obadde okola z'osaanidde okukyusa nga tetunayingira mwaka mupya? Tutunuulidde emyaka gyonna tutera okuba n'ebintu nga bya bugagga bikalu naye nga tetulina ssente ate nga bagamba nti gwe musaayi gwa bizinesi. Twegatiddwako omukugu muna bizinesi atulambululire tufunemu ekyokuyiga. Kati ekintu ekisooka omuntu yenna asuubira okugaggawala oba okuwa obulungi, olina okusooka okuserekitinga obulamu bwo mu mpisa ez'ekigagga. Obugagga tebabunoonya bunoonyi nti onoonya ssente zokka, naye gwe kennyini olina okusooka okukoppa abagagga bye bakola, kubanga oba oyagala ekintu olina okukoppa oyo akiri. Kati obugagga bulina empisa. Empisa esooka saving. Bw'omala okunoonya kaonoonyeza okasevinza otya. Bw'omala okukasevinga tageti yo wabadde osevinga wabadde na tageti ki. Abantu abamu tusevinga naye nga tolina kikiddako, jasinga oli atereka buteresi. Enamba nyingi nnyo mu Kampala oba mu ggwanga lye tutambuliramu ng'omuntu asevinga ssente naye nga talina nsonga lwaki akola ki, asevinga ssente. Naye w'obeera ng'olina omulimu gw'okola oba olina akantu kokokola akatono, mu mutima gwo weeteekemu ekintu ogambe nti mu mwaka guno njagala ngule poloti ya $2 million. Bw'onaabeera ne tageti eyo ojja kusevinga nga ekiruubirirwa kyo kyaggula poloti. Onaagenda okulaba ng'ogiguze. Naye bw'onaatereka obuteresi gaggwa ofuba kutereka, kitegeeza ojja weza $10 million, tomanyi kyogenda kukola. Oweze $7 million, tomanyi kyozzaako. Kati kirungi nnyo okusevinga olina kyosevingira mu mutima gwo. Ekirala, bw'oba oyagala ekintu ng'oyagala siteepu endala, tobala nnyo kintu kiri waggulu, wabula sooka obala eddaala erikola ki, erisooka. Kubanga omuntu okufuna ssente madaala. Katojja kwagala kulaba bizinensi eyimiddewo na bukadde 5 naawe oyagale kusonda 5 totandike na mmeka na 5, wabula jangu nga weepanga ogambe nina $3 million. $3 million zino nzanyisizza nti okuweza 5. Bw'oweze 5 ogambe kati mpezezza 5 nzanyisizza nti 5 okuweze 10. Naye bw'onaawe oyagala $5 million gwe ng'oyagala ogatereke buteresi gonna kuva wansi paka gawere 5, kijja kkaluba. Kubanga n'entereka ya ssente nayo nga ziri awo nakyo kiki kizibu. Naye buli bw'okola n'ogamba nina $2 million zange 2. Bwe ngenda mu kyalo eno ewaffe ne nnoonya ente za $7,700, bwe wayita omwaka nga guggwako oba ne wayita emyaka 2 sola zitunda mmeka, tinzitunda bwe ziti. Avuuka abamu kaakati abagunjuseemu beegumbulidde olima kalitunsi. N'omwana abeera n'ettaka ewaabwe mu kyalo n'agala nina ettaka ewaffe mu kyalo. E Kampala eno wiiki emu nsobola okufuna $10,000. $10,000 wemba ngifunye nga wensindika mu kyalo basimba kalitunsi. Agenda olaba ekintu kyabaze kya myaka nga 7 mu maaso. Naye nga myaka 7 mu maaso gine 10 gyazza ateekamu 5, 10, 3, 7 agenda kujja atunde ekintu kyekyawamu akwate $1 million 10. Gwe nkya abadde amulaba nti ali mu grade ya wansi omusange ng'alinnye grade, oyinza n'omugamba nti oba babbi oba yabbye oba yakoze eki, kumbe azze alina ki tageti ye. Kati tageti mu kusevinga kirungi nnyo. Buli w'osevinga akasente kofuna w'okateeka ng'osuubira nti kagenda kuvaamu ekirala. Ekirala, obanga okola ebintu by'okola bikole ng'osinziira ku nfuna ya ssente zo. Omuntu afuna $30 olunaku, purogulaamu zo ez'obulamu bwo tobuzza mu $30, olina kujja mu 8 oba mu 12. Osobola okufuna z'okola ki, z'oterekako. Lwaki? Avuuka bali mu Kampala afuna $30, ayagala olegula ayitireko mu sawuna, ayote sawuna ya $1, ayagala agende atuule anywe caayi, oba abamu kubanywa ku mwenge afunye $30, ayagala aginyweko omwenge agyoteko sawuna. Bw'onaayotako sawuna n'onywako omwenge n'asigaza ssente mmeka.
kane kiraba abavubuka abato emyaka egikyanoonya okuba obulungi beewale ennyo obudde obw'ekiro. Obudde obw'ekiro buli expensive nnyo okusinga obw'emisana. Lwaki? Sente tuzikola olumu emisana ate ne tuzoonoonera mu ki? Mu budde obw'ekiro. Tikampitireko wano neegayaaze, kampitireko wano saagala kuddako waka nywemu eccupa 2. Mu kunywamu eccupa 2 mwogenda okusangira ebirala ebigenda okutwalako sente z'okolera ki? Z'oterekedde ewiiki. Wayise n'emitwalo gya 2 ogambye kangende neegayaalizeeko wano, ovuddeyo emitwalo gya 2 ogikoze ki? Ogyonoonye. Nga bakubanja n'okukubanja n'obagamba njayitirawo enkya mbakole ki? Mbasasule. Kati obudde buno obw'ekiro omuntu anoonya okuba obulungi. Nze naali wadde abantu amagezi abakyanoonya okwokulaakulanya. Bw'onnyuka malirira oddeeka owummule. Sente z'onaava nazo ku mulimu ojja kuziraba ng'enkya ozikola ki? Weeziri. Naye bw'onannyuka n'ogaaka ngende neebulizebulizeeko wano, sente z'obadde nazo mu kwebuzaabuza ogenda zoonole n'enkya ojjako era nga tezikola ki? Nga teziriwo. Okole omwaka mulamba guggweko gambe nkoledde omwaka mulamba ne siina kyenkola ki? Kyennina kyenkoze, naye ne sente entono ziwera singa oba olina pulaani yaki yaazo ng'olina ki ekiddako. Kubanga teri mugagga atandikidde mu kufuna kingi. Abantu ffenna tuzze tutandikira mu kufuna kaki? Katono. Naye bw'akoko ofunye akatono malirira obeeko kyokola ki? Kyokola. Bino ebintu by'ensi obumalirivu kintu kikulu. Kubanga kebe nyumba eyo gyolaba tezimbika. Oyinza ogyongerayo nti omwaka ogujja ngenda zimba, mwaka ogujja ngenda zimba, naye ng'okyogera bwogezi. Naye gwe malirira ogambe nina emitwalo 6 kangende njiwe bbulooka bayiwe n'omusenyu. Ojja kulaba nga fokasi yo bw'onaatandika omusingi bwo ne guyimirira togenda kuddamu mutwe kutereera. Ojja laba omusingi enkuba egukuba ogambe gana 2 genfunye kangende nsasula eseminti ku hardware. Kwegamba ekintu kyoyagala okukola kitandikeko. Bw'oba oyagala bizinensi wadde ogibalira miliyoni 10 ng'olina 3 sooka otandise 3. Bw'onaagirawo bwoti ng'olaba amasa gatangaala ojja gaziya obwongo ogambe bwe mba ntunze kuno byentunze kuno nfunyeko emitwalo 10 sijja kye zitwala mwanzenwa ku digida kanjitwale enkya era nzisuubulemu. Okitegedde? Naye omuntu aba anoonya kulaakulana agala atandikire kusuubula bweru. Kusuubula bweru tiketi yokka ya sente. Otero gy'ogenda osulamu ya sente. Kati bwona abibalabalamu n'olaba ogenda okusuubula ebweru kitegeeza omuntu alina bbeera na miliyoni emutwalo gwa $, ng'onafuwa. Sooka otandike nekyosobola okukola. Bw'oba olina sente zigula boodabooda totunuulira ate nnyo takisi. Tinjagala kugula takisi ya miliyoni 65 oba 6. Kyotunuulidde olina miliyoni 4 oba 5. Sooka ogule booda. Bw'onaagula booda ejja mu zoolino ojja gigula nga tetosigaza na bbanja. Okolokola ogule booda endala. Okolokola ogule booda. Onaagenda olaba ofunye ezigula ate takisi enkadde ekozeeko ya miliyoni 15. Bw'onaagizanyisa n'ezannyo ogenda laba ate otuuse kwesinga kweyo. Kati obulamu tulina kubutambuliza mu mbeera bwetyo. Omuntu yenna ayagala kubeera obulungi. Kikulu kyamaanyi ate nga kyabuvunaanyizibwa essira tuliteeke nnyo ku kutereka, naye okutereka okuyina ebiruubirirwa si kyabuvunaanyizibwa kubanga otereka buteresi ssente mu bank ziyinza okubeerayo nga ziwera naye nga ate tojja zikola mu kintu kya buvunaanyizibwa. Yadde nga tukugambye nti tereka osige ensimbi ezo z'oterese, teweemalako nsimbi zonna, sigazaako ezinaakuyamba okutambuza obulamu. Kijja kuyamba okwewala okwewola ate okubanga totunda bintu byo bikalu bya bbeeyi ya waggulu okubanga ofunamu ensimbi ezinaakuyamba okutambuza obulamu. Nkwebaza okulaba program ensimbi n'emirimu. Kansubire nti bye tusomesa wano oteeka mu nkola, wabula towuliriza buwuliriza, owuliriza ate n'oteeka mu nkola. Kiba kituyisa bulungi ddala. Nkwagaliza ekiro ekirungi atakumira mpera bankuumire mweraba.